nawamawulire abadde careful nga awandiika agambye after he was shot at agambye after he was injured in a shooting. Documentary yaganye ekyasinza kunyumira mu byonna Eddie Muto yafumuse misinde n'abamukuteko teyategedde bacha bamukuteko kati bodyguard wafutukira kati muvuma Museveni bodyguard yafubutuse ye yasooseeyo yafubutuse wabwinaalwa documentary ganye documentary bali bagenze kulambula ate na yakubye tiyagasi wakubye wabi okubanga ku mutwe oba akakabe kati ya gas o akayigo kasu kati ya gas gwe oba wamuguse mu China town sijja kubyogera ko abana abantu kati owulide kubana abantu abakubira ti ya gas watugamba 70 sabala ko eza 70 ayo mu 7 ne chana che echo simanye echo kati otulekanira olwakakabe kati ya gas Olabere kachiteza tuleninga ganyo kugwako abadde yakagwako China town efuse China town noga ndiruda wawe ya mi ngakati baruba fuse barumu no webuza waya ya mi waya de mi kogwe kolete documentary owulidde abana b'abantu olumbe babera kabali ruzira beba abana b'abantu boteka mu kadioki Eddie Muto yakweganyi yafubutuse tegera ndimutenza kudduka kuvaawo n'abamukuteko tebategedde kati nno mulekera okwepankira ku boteka mu kadioki Eddie Muto yakweganyi yafubutuse tegera ndimutenza kudduka kuvaawo n'abamukuteko tebategedde kati nno mulekera okwepankira ku mundu ndaba wano mwemiti yanagana abukabuka n'abanga ennyana erina olubuto n'akwakulako dipisa amajinja amusikise abasajja babaleka bulesina yate abasajja banyiivu babakoowa fe tuba n'abasirikale tubayitamu nowulira nga bayitamwa nobo butiya gasi bajja kubukoowa wabadde omanyi ndowooza eggwanga ligenda kusula ku bukeeke bwensanga tiyingidde ensambe wabadde wabanyogera sangawo abaana b'abantu kati ate wagezezzaako kyekyo kyakulaze nti abaana bakubuuka n'abali eruzira bali mu kuvunda bakaaba kubanga bateeka balangiridde ndi bagenda ensambya anti bwe bamaze omukuba kati ya gaasi eri gye babadde oba yekoma mboga gye baliira embizi si eyo yabaluka bo mu ludda weeyo bulindo si eyo saidi saidi zekoma mboga si eyo bavuma embizi olwaleero mulowooza mbatya amazima bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa ate bayibuli emu egamba muli balabira ku bikolwa byabwe togamba nti omukulu yadageze kwirira kutubizi toyogera bwoti bulindo yalino kira saidi zekoma mboga si eyo yabaluka bomo mu mbizi muligodo oyo omwana mulenzi abomerwa kigodo olaba akyegaana asobola n'okulya akabizi akalamba talya mbizi woowe nze munzije eyo lekayoyo kati omukono gwa Museveni gwe mbamwogerako ogwo mugulaba ogwo bwe bavudde mu maka gurupu ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde batandise procession bwe negenda paka mu Bulindo mu town kati polisi negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo wakati awo newabeereddewo obuzibu nti of course waliwo videos nyingi eziraga nti Kyagulanyi alagibwa nga ali kumpi n'emmotoka ye newabaawo nga ekikakika ate n'alabika nga n'okugwangwa wansi ffe nga poliisi tuli kitongole ekiri professional fe abakulira omulimu ogw'okunoonyereza tetuyinza kuvaayo netandika kugamba ggwanga nti kino kyekyabaddewo tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo bwe bali abadde saasi tuba twetaaga tutegeere mundu ki bwe bali abadde kanisita ya tiyagaasi tutegeere kanisita ki bweba waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tukutegeere so netugamba nti ekyabaddewo kyonna tujja kunoonyereza